kulala. Hey, olunaku lwa leero. Kola byonna byokola ng'okimanyi. Tugenda mu Love Fest. Palazzo, Lugogo. Buli kimu kyawedde, enteekateeka eri bulungi, security eggulugulu. Temusuubire bagenda kubasala nsawo. Bagenda kubeera mu kifo kirala nnyo. Mujje nga muli comfortable, nga muli nyumye, nga muli bulala. Mujje nga muli bulala. Palazzo olwaleero tekyali kulanga kulala. Nenga ntuuse mwasuze mutya muli bulungi, nange ndi bulungi nnyo nesunze okugenda mu kivulu kya Palazzo. Hey! Gwandi atabeeyo. Tuyina omugenyi olunaku olwaleero. Naye akaseke mbayeko ku nnyimba ze mujja kumutegera mpola. Olugambo mu kyenkya. Osoma ku Bukedde TV. Programu yaffe n'ezikokolima ku Sunday eno sawa. Naye eyabawandikira kayimba ko mumanyi oba mulabulabi kayimba n'okanyumirwa gwendese mbaleetedde omwami Paul Saka, omuwandiisi w'ennyimba ez'amakulu. Ennyimba musiri asinga kuwandika nnyimba eziwaana kabaka waffe. Kamubanjulire oba atweyanjulire. Tusanyusa kulaba ssebo. Nange nesimye kubeera wano ku Bukedde TV y'omuntu wa bulijjo. Nze Paulo Saka, omuwandiisi w'ennyimba. Okusinga mpandiika z'amasomero ez'abantu abalala. Katonga ateeka ekitiibwa mu ati, Kato abadde musajja ayagala emirimu egyo n'omutima gwe. Kato agenza okufa ng'otegeka ekivulu kye ekya Serena era ensonga ekuleese ku Sande. Si kya Sande? Kya Sande sebo. Kibaddemu ekibagambe bulungi. Ku Sande nga 11 ye Sande eno okwosa enkya ye kyekivulu oba nkita ekivulu oba event kyonna kyagala kiyita ku Serena Hotel nga njabuza emyaka 33 egy'obuwandiisi bw'ennyimba. Oyina kyewabadde ne Kato Lubwama mu wiiki yemu yafudde nga mutegeka. Mwadde mutegeka ki ne Kato Lubwama? Kato Lubwama yadde atutemera empenda engeri y'okutuusa ekivulu kino ku bantu bakitegeere bulungi. N'akunga abantu nga mulamu bulungi era n'ababuulira n'abaga nti bwe mutawagira Paulo Saka mugenda tuleetako ekintu ekizimu mu ggwanga wano. Mugenda tuleetako ekikonkone eky'amaanyi ennyo mu kisaawe kyaffe kya ati. Kati nga tetumanyi nti yadde ayogera ebigambo bye bisembayo. Natugamba nenda nabbawo amasimu g'abantu ab'ensonga mungekulira abantu amasimu munkeere yakitugambye eggulu ng'agenda kufa ekiro ekyo nti munkubire mujje enkya mujje kamutundwe tukubire abantu amasimu kati tetwasobodde kugenda okubanga yadde afudde ekiro kati bwatyo Kato bwe yatumazeeko ebyewungula naye alina kubagagga be yakugambye nti ono omwegambire wano Kato be yakugambye gwe gamba bye yakugambye. Abagagga mbemanyidde bwemanyiza abamu naye nga nsumugamba sigamanyi kuba waliwo abantu nga bansonga nga wajja mu kintu kibambi era kiba kirungi nnyo. Waliwo abantu bemmanyi nze mpa kyakulabirako. Mama Fiina n'abeera ewantu ebbugumu libaawo litandikirawo kituufu bamulabulabi nti wuli bona ne batuuya namukko waliwo abantu ba movers nga bamuvinga ebintu Katonda yakibateeka mu buteesi kati Mama Fiina kituufu nga bwogambye ate Mama Fiina oyo wange mujjukira yakutwala e Dubai yekikola yagamba nti oba tebasiima mukulu ono nze mulinyisizza ennyo n'akikola nti aboogera boogere ekyo siyinza kukyerabira. Mama Fiina muntu wa nsonga nnyo n'abantu abalala bangi abakukunavu mu Kampala wano naye nga kati oluyimba lwe nakoze ennaku ezo nga luyimba lwogera ku bibiina byonna ebyabagagga kwagalana Buganda twezimbe abasse ekimu tussa kimu oluyimba lunyuma nnyo nalukoze n'abaana ba Juliana Junior School Gayaza nga lulimu abantu nga Ambassador Godfrey Kirumira bantu bangi benakonyeku nembasosola nemboneka waggulu bwe nti nempulira muli omutima nga nendooza abantu bano nga nange bwe nakoze omulimu omulungi bali balukuba lwe bakuŋŋaana ndulungi nnyo nabo batambule nange era abantu bangi n'abantu abalimu ebbugumu Hamisi Kiggundu wabeera nawe aba ebbugumu Kirumira bw'oyogedde si papa mungana nga ali mu kkomero naye wabeera waba ebbugumu esike Mbuga kituufu abatambula n'ebbugumu kituufu wabatuukiridde ng'ogyeko oli ali mu kkomera mbutuufu mbadde sinabatuukirira okuba amasimu gaabwe go gaba gali busy all the time ate nga kizibu okulumba omuntu nga totegere nti ojja bibeera bizibu nnyo ate oluusi n'abantu abamu nti gunda ajja kuntuusa ku gundi Uganda eno nzibu genda okwaba nga sibyangu akwetolooza emirundi 8 paka lwatakutwala wantu wonna. Kati emyaka gy'oyiyirizza ennyimba ezo
mulimu abato nga tebakutegeera, mulimu abakulu nga bakutegeera, mulimu abakulu ennyo nga bategeera nnyo. 33 wategeera otya Saaka gwe? Nasinga kumutegeera ku luyimba lwa kwagala Uganda kweyitira maama. Kwaka kayimba nasinga okumutegeerera. Saaka wanjisebo oyiyiza ennyimba oziyiriza Uganda n'oziyiriza Obuganda. Oluyimba nkwagala Uganda waliyiza wa mwaka ki, biki ebyaliwo, ssomero ki? oluyimba nkwagala Uganda naluyiya mu mwaka gwa 2007. naluyiza essomero liyitibwa St. Lucia Hill School liri Namagoma. Abantu ne balwaganya tulukolera mu studio ya No End. Producer Henry Chiuwa nalukuba. Oyo ne producer w'amaanyi Chiuwa yankoledde emirimu egy'amaanyi, Mulembo Omutebi, nyimba z'engola zirina tachinga ya njawulo. Kati nalukolera mu studio. Wava ku ky'okuyiiya oluyimba Uganda ng'onogimbako totagana kulowooza bintu bingi. Kusooka byonna Uganda yesooka okutwagala. Ogirowoozako ebirungi byerina, n'olira akawo okofuna nga kabwerere tokaguze, n'oli akasana bwe kajja ku makyangoli akawoomerera kokka, ogenda obiraba nga byonna ebikuwadde bubi. Nga tekirina winter tuli kino kakati lwakizinga nange nkwagala kubanga yo okwagala yakutuwa. Wayiiya oluyimba olwo nga tonagendako Dubai? Nali sinabagenda. Wali watambulakoko? Nali sibadde mutambuze kintu kyesinga. Kati bwe wayiiya oluyimba nkwagala Uganda, bwe wagenda e Dubai, geraageranya Dubai ne Uganda. Kubanga Dubai empewo efuwa yennyini efuwa eyo kyabukya. Mu mmotoka gulinda bulamu ng'empewo eyo kye bayingiramu. Kati yo wafu siwalina bulamu nga bwe tulina wano. Oh yes. Okumanya Saaka oli muyiiya. Nze nange nali sibimanyi eby'e Bulaaya. Nze nasooka kutambula nasooka Amerika. Nensanga ebbugumu ne ndwala n'okulwala omusujja. Kati ate gwe wabiwandika togendanga mu nsi ziri endala. Nze bwe natuuka e Dubai era nkikubuzizza nti manyi obugumu kukuyiikira weeyo guti n'obulo gwejjako. Esi nesulako ekiro mu esi nga kuba bwe tebako oyinza okufiira ati nembuliri. Kyokka ffe wane waffe akasana ne kaaka, enkuba n'etonnya, akaweewo akalungi byonna nga byekola bwekola. Kati no tusabe abatema emiti bagireke. Bandikirekedde ddala ekintu ekyo. Kumpulira nti mabira yaweddewo oba ekirungi ekiri mu kutematema nga bw'osimba. N'emiti tuyinza obba tulina emigaso gye twetaagamu. Yes, naye ensi z'abazungu. So wagenda e Dubai tewalaba nti ddungu naye obuti babusimba ne babufiirako. Basimbye obuti buli kamu kaliko akapipa akafukirira amazzi. Pasipala bwabwe bafubye ebintu babitaddewo. Nalabayo akanyonyi kamu kyenneewunyi bannensi. Ekinyonyi kimu neŋŋamba ensi eno ng'erina ebizibu. Kanyonyi kamu ke nalaba mu Dubai. Kati ensi tetegerekeka. Uganda yensi esinga okubaamu ebinyonyi ebingi n'ebiwuka ebingi nga biwojjolo. Kibula abazungu bajja okulambula. Kati emiti bwe tugitema ekibi kyogambye nti lutemanga osimba. Tutema ginnansangwa giri emisizi emivule. Ne tusimba ennongo ne tusimba kalitunsi. Ne payini. Ate ebyo binywa ettaka. Birittira ddambo ne lifa. Kati mu myaka 5 nze mbagamba abali baawo mujja kulaba Uganda eno ng'ebbugu mulikaaye, enkuba etonnya teriiko geegi, amataba n'ebirala. Kutema miti. Luyimba ki olulala lwa Saaka lw'omanyira mu myaka ki? Gwe gye walutegeereramu. Luyimba ki kandabe? Oluyimba nduyina mu mutwe. Mu nsi eno okozeemu ki waliwa? Ate tazimanyi. Bano bato nnyo. Ndaleka sirumanyi obanga ndumanyi luplayinga. Kati naye ekisesa n'abatabimanyi bagenda baayo anti balina mikwano gyabwe. Kitu bwe bajja baleeta. Dennis singa olina oluyimba lwe twogeddeko nkwagala Uganda. Abaana nkwagala Uganda abaana abaluyimbi twabadde papas research nga twogera ku show y'omukulu ono abaana ne baluyimbiramu abaluyimba bennyini bali bato ogambye essomero ki? The St. Lucia Hill School. Otyo kati nga abakazi bakula dda n'abasajja kati soke tuplayingireko bana nga bakulu nga bwe bali n'oluvannyuma ojja kulaba oluyimba luli Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini mayinja ddungu otuzi balaba ndaba kuki naye ng'obasanga nabo bawaana nange leka nkuwaaneko Uganda. Ewe Bungereza yakweyitira nkula Uganda ekkula lya Afrika Uganda esinga Bulaaya
singa America. Asia biwero amataba wekajane kabakuluja musisina bagoya goya barine mitawana ngejo wesine tajirina Uganda kwagala Uganda yange kweitira mama kweitira kirabo kyange kweitira nyabo atoba balala bali kumukala sezenyini mayinja tungu otusi balabanda bakuti naye ko basanga nabo bawana leka nkuwandeko Uganda wagala Uganda wange kweitira tata kweitira kirabo kyange kweitira tatu atoba balala bali kunkala jezenyini mayinja dungu otusi balabanda bakuki naye ngo basanga nawo bawana nangereka nkuwandeko Uganda Chigambe chochinyuma Fena chetwetaga Oli wadembe Katonda yalituwa Gavumenti teyinza Kutuwa dembe lya untu Kubanga tuzalibwa nalyo Chibatekwa kola Wekulirela Nebali kuma Nileme kusame ole wanga Nileme kusambi wa mutaka Chigambe chochinyuma Fena chetwetaga Oli wadembe Katonda yalituwa Gavumenti teyinza Kutuwa dembe lya buntu Kubanga tuzalibwa nalyo Chebatekwa okukola wekulirela ne balikuma lireme kucobolebwanga lireme kusambibwa mu ttaka. Wow, come on in. Olika bwejumbira baffe oli manda gamenye embazzi ge gamate ne gazizaawo ye magulu nnyondo yeggulu ddene yoyo n'atalinnya mu katebe empalama butaddibwamu Saabalongo tamugwa mugongo. Satu tulina ba UEFA Hill School Kweitira mama kweitira kirabo kyange kweitira nyabo atoba balala bali kunkala jese nyini mayinja dungu bannange kati eyo jolese ekiyo yebera soprano kati zembadde ku soprano. era omuntu abuuza nti naye saaka bw'oyimba ki? Nze mu kuyimba kwange ndi muyimbi wa tena naye ate ennaku zino bwe njagala wabula yimba besi nyimba besi abawooma nnyo era muyimba bulungi era okawoomeseza wooma nnyo okulidde nga njagala nzije ku Serena. Kituufu koziddi 11 ye Sunday oyokosenkya. Serena sente mmeka? Serena meza ya bukadde bubiri ate tiketi y'omuntu omu ya mitwalo 10 omuyizi oba omwana emitwalo 5 sawa 8 nga tuggulawo nga kyetinda kuba mpulira njala ndabe ku besi yo. Essimu agula emmeeza tuwayo essimu ki ya Diana School Girl? oyinza kuba ya Diana School Girl oyinza kuba yeyange byombizobanagana eri 0752 977 59 naye ate ne mutende 0788 2 4 5. kati anti essimu era ngiteguddewo kuba egenda ttaani kuvuga
nagisibye edda erimu akasiba bambi abantu mbagalire ne banyiiga buli okubagamba bize naye nga endagabula njagala okubuuza mwami Saaka, amasomero gano gozza okola nago gosaba oba bo bye bakusaba? ntya nnyo okukubira omuntu nti bannange nina ennyimba mwagala mbayiize basobola okukujogera ddala ennyo ne bakulyaza amanya ku ssaawa esemba yateera emindi sikuna kusinga naye kyatteeka be bankubira essimu era essimu ezo zebakubaza ezimu bakubakweza essimu era nkoze mu masomero mangi. Omukulu awomesezza eddoboozi lyayimba erya beesi nenzijjukira ekizimbe kyaffe ekiri ekireka bakita junction mall. Junction oli ssemaduuka isa junction bw'ova e Kampala ng'ova Kampala katugambe bw'otuuka ekireka tokwata lyeboyogerere weterigende Namugongo oba wakawetako bw'oti wokasuka n'ejjinya ne lituuka wali ekizimbe kye bayita junction. Kati ekizimbe kiriko amaduuka, ekizimbe kiyonjo, kiriko parking, kiriko CCTV cameras eziketta singa oli mubbi era bannange wali nayagaddewo. Waliwo omuzikiti waggulu oba yagala waliwo n'abatali basiraamu basabira eri waggulu osobola okukolerayo emikolo zipate ekizimbe kiyonjo olengera bweyogerere yenna ye junction mall ekireka. Kakati mukulu wangi Nanjego Elena mukyalawo tumulabye mu luyimba luno nkwagala Uganda kati tulabye ng'ate mukuluko ku baana bali kituufu. Sooka onnyonnyola akatundu ako. Akatundu ako yali abatraininga yali abasomesa ate nga oluyimba nga njagala luveeyo nga lulina amaanyi agasingako era eddoboozi lyo liba nti mweriri nolwekyo yali mu studio era aba ne bamulekerako bulungi ne bayimba oluyimba mu mbeera eyalujja nga lulungi okusinga bwe lwandibadde singa bali baana bokka. Nanjego yennyini Elena mukyalawo gyali eka ateredde weyayimbira oluyimba olwo era yali mukyalawo? Tiyali mukyala wange mu kiseera ekyo. Kyava mu luyimba enkolagana yava Nanjego okay abantu bagamba bannange Nanjego namuyimbisaako na okuva mu bibine bya wansinsiko paka lw'amasinya 6 n'asoma n'amale Makerere yamala kumala Makerere ebyaddirira oluvannyuma twasobola okufuuka omwami n'omukyala. Kati we wamusisinkana omuga gwe gwezijukira ebyedda biri gwe nasomesaako okuyimba. Oba nayogera bwe ntyo oba nayogera nti omanyi tewatyamu ng'ogamba muyizi wange kati aba takyali muyizi wange aba afuuse atakyali muyizi wange yali alimbula mbulala. Sooka odde wali okomye oba nakozesa bigambo ebyo oba nakozesa bigambo ki? Manyi kati sikyamanyi bigambo byagamba bakazi sijjukira nekyenayogera sikyakijjukira kati sikubira sinima kyenyinza kugamba muntu naye simi byenayogera byenyininyini naye nga kyabeerawo bwe kityo. Saaka ye olina abaana bameka? Nina abaana. Twafunye obuzibu konalebo katolo bwama ebintu ebimu nga tubitegera kati bwe tubuulira abaana abantu batenya okwogera abaana ku TV okugjako ggwe nange negese kwaba abaana baabaana mbalina basukamu 2 3 baana basukka ne 5 ate nina abaana abalenzi n'abawala nina abaana abamu bakulu nina n'omuto ddala gyali nange obugalo obwama ali mu piwanu musajja w'amaanyi maama kojja kitonsa kyeyaŋŋambye kituufu kojja kitonsa akutumidde yabadde ne Ssenga Justin nantume kitonsa naŋŋamba nti omusajja omutuufu ne waaba agenda aleka owekirira kati nga katolwama omulabye myaka yadde n'emyaka 5 abeebirira babaleeta awo bubebi obubujje nga bukaaba olina owa P1 niwa P1 gyali bakojja balaba katusoke tulindeko nindowooza bali balabirira waliwo abaana oba Dennis we bali abaana awo nyina abaana benasanze papa Dennis abaana abo bawe bali omanyisa abategede press conference okwongera nga tulinga abawinding up naye ate nga nakanikyayongera kuwinding up ne ku ssaawa eno naye omukyala nga saamulabye tewamulabye lwemba namukuba tewamulabye olwo omukyala babalaba abadde agamba omukyala wewaka Nanjego ate nga naye ali mu industry yemu okola naye yabadde bubezi busy somewhere nga tujja kuba naye obadde olina basereba abalabo gaa tebabalabye
twagala okuba ne Rema Namakola naye yadde busy somewhere n'agamba ne Munsasiri sisobodde kubeera nammwe naye nga Resanda n'abeerawo tuli naye nnyo tuli naye kati tuddeyo emabega wali odde otuga nti kano kabebi Nanjego yakazaala mwami Seegu yakabebi okalemeddeku mwina babebi bameka ne Nanjego Nanjego mwesibyeko kuba anyumisa emikolo ekituufu mu mikolo n'embaga eyo ajja nayimala olabadde omukyala omufumbo omutuufu ayimba bulungi nze nina akayimba ke kensinga okwagala nkeerabidde omuyiriza nyimba ki kuba gwaziyiya ono ye musajja wange gwenonze ewaawo babadde bangi obwedda bambuuza kimu omusajja takuyiwe n'endala nyingi kati muyina abaana bameka abaana bana balamba obugalo obwamaanyi kati ekitula tulete tukimanyi kituufu kati ago si mawulire ate bwekyogera ku bukedde ensi yonna beekirabirira nekiwulira kubanga tetwagala muntu omanyi gwe wofuuka serebu nga bwoli oluzinga osigala toli obulamu bwange si bwange si bubwo olwa mbambironginga ku bantu bw'abantu abange kyovola nti katobo yafudde abantu basiiba wakaawe wiiki nambanga bali awo bagamba ekiri wali n'omuddo gwakaze n'emiriyano okitegedde byebyo katusooke tuwumulemu tukomero olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulira ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonna ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road maaso ga Shell kireka tukulindiridde leero nga luwagiddwa Soft Care Petal Care has a floating design. olunaku lweggulo Vision Group nga tukulira mukama waffe Don Wanyama ne bakama baffe abalala b'ebirango twatambuliddeko ne tugende wa Hamischi bw'afuna ekisaawe n'akitulambuza era nakyo nga tulina okunnyonnyola abantu ekisaawe ekyo wekituuse kuba bwe babadde tebamanyi ddala ekisaawe gye kiri kizimbibwa obutebe mwakaayana ne bateekamu n'obwa white n'obwa gundi bubwo Yasini nkutumiddeko yo yabadde ku kkono gw'olabye ate empozi awo twabadde ku kkooti era omusango gwa Diamond Trust Bank hamu gyavunaana okubulankanya ssente z'obuwumbi 20,000 nago ku lwokubiri olujja omulamuzi wagenda okunnyonnyola asembayo yali Yasini katulabe emboozi bwe yatambudde ate tukomewo ne Polsa ekyatulese wano nga Vision Group nti twasabye omukulu hamu otufunayo akadde mu schedule eri busy tujje tulabe biki byakola wano nate nga bwe mukimanyi hamu si muntu wa bulijjo akoze ebintu bingi through Ham Group of Companies okuva mu byobulimi value addition real estate ali mu bintu by'okusoma education transport and logistics and he's created opportunities nyingi za creating abana baffe bangi abafunye emirimu either directly through him or mu bintu byakoze indirectly ate ekikulu nga tubadde tunyumyamu naye kyaleese nti yenga ku experience gyafunye gyalina agala ayambe bannayuganda balala bayige ne how do they transform obugaga kyetaaga mindset change ate tukizagala nti agenda kosa platforms zaffe okulaba nti ayigiriza bannayuganda bangi okulaba nti abayamba abawa ku magezi ye kyayita transformation from knowledge to wisdom kubanga agamba wisdom is kiri practical abantu omanyi waliwo okubeera n'amagezi naye nga tusobola gakozesa tusobola gateeka mu everyday life tugenda kulagana naye tukwatagane naye tulabe nti akosa platforms zaffe nga Vision Group ne media endala okulaba nti ayigiriza bannayuganda abawa amagezi ekyokubiri ekyatulese wano nakivubbo nga mukimanyi nti tulina stadium yaffe hamu gyabadde akolako tulabye ebifaananyi bingi tulabye comments ku social media biki naye twasazeewo tujje tulabe effe bennyini first hand experience ate njagala mwebaza nti kyetulabye of course kiraga nti omulimu gwakola guli professional atugambye agenda ku standards eza FIFA international era tusuubira nti ekisaawe bakiwedde tugenda kulaba ekisaawe ekirungi tulabe nti emizannyo gyaffe ku standard nga gye tusuubira so njagala mwebaza webale nnyo omukulu hamu ffe nga Vision Group tugenda kwongera nti tukuwagira mu byokola for the benefit of this country. Nesiimye nnyo okubanga abakulu basituse okuva mu New Vision okujja okunkyalirako nekimpadde amaanyi
nti bakomye ku bintu byebawula ne byebalaba byebawandiika ne bajja bafune first hand information ku kisaawe ddala weekiri standards zeezo kubajjukira tunaatera okukyaza emipiira gya CAF nga African nga mwawulde president ng'agamba. So omulimu mulungi tusuubira okuggulawo before end of year, era mulabye nti tukolesa maanyi okulaba nga omulimu olukola ki tugumaliriza. Naye okwongerako ku ekyo tukwataganye ne group ya New Vision nga tugamba nti engeri gye balina platform etuuka mu bantu abangi. This is the leading media house. Tusobola ogikolesa okutransmitting kuba nawandiika obutabo. What do I do different? Kyenaalya bintu bannayuganda bannange nabo basobola okukikola ne tusitula eggwanga lyaffe okutwaliza ewamu. Amazima gali nti tetuli baavu wabula tunafumiitiriza kimala kwegoba mu mbeera yaki ya bwavu. Kati njagala okutransmittinga information eyo. If you want to attack a society of poverty, you attack the mind. But you attack the mind through mindset change. I believe reason is the gap and distance between success and failure. Ebbanga eriri wakati w'okulemererwa n'obuwanguzi kiri mu bwongo. Ekintu kyonna mu nsi kitandikira mu bwongo era ne kiggwera mu bwongo. Kasita endowooza ekyuka n'ofumiitiriza n'ebyokola bikyuka, mudda n'obugagga okola ki ofuna. Nekyamukisa mulungi nti media vision group webe creating a platform wensobola okutransmittingira ekintu kyo ne kyenabawandiikira mu katabo nekituuka ku bannayuganda bakatuwemba kikoze nammwe kiki musobola okukola ne mufaanana nganze oluusi n'okunsingako. Ebintu ebyo twagala tubitransmitting bannayuganda batandike okwekkiririzaamu bakome bukomi ku kusoma na tereka magezi limiting themselves to knowledge but with the ability to practically apply that knowledge towards actual prosperity. Knowledge once practically applied towards actual prosperity returns to wisdom. So how can we transmit the matter of wisdom to Ugandans? Katutuba ne platform ngeno eya Vision Group nsuubira tujja kukyusa mindset y'abannayuganda bonna okutwalizewa. Miss Kigundu tumwebaza olw'ekirabo kino eky'okubanga alina okulengerera okwewala ennyo. Okuzimba ekisaawe kino si kintu kyangu kubanga n'eggwanga lyaffe Uganda nga bwe muliraba olwaliro tubadde emipiira tugisambira Bulaaya nga twewola ebisaawe. Naye munnayuganda munnaffe bw'abanga ataddewo ekintu nga kino kikulyetinga emirimu kintu kya ttendo nnyo. Sembe bamuyita Sula Bokenya. Bamukuwa kisaawe ekyo nakivubo amumanyi wali omumanyi ng'alabika bubi kati nakivubo alabika bulungi ate magana nga Mukenya. Yes, tukwebaza nnyo Ham Yasin naawe tukwebaza. Tukyalina Saaka naye nga tusiibula. Saaka waliwo akubuuza ekibuuzo. Mbuuliza Mr. Saaka Paul nti yazaala omwana gwe bayita Biju oba batulimba nze kwendi bampita mama Amerika Nantongo Segu yankwagala nnyo mbeera Masaka. Omwana gwe bayita Biju simumanyi. Mbadde sikiwulira nk'ekigambo ekyo. Oba musajja mukulu ng'ali. Oba musajja mukulu oba muvubuka oba mwana mutototo simuwulira nko simanyi naye si mwana wange oyo. Okay. Sina mwana ayita Biju. Nze muke ono kamutumire bana nze mukeere Michael echanna mukeere Michael ekyamukama kwendikiriya njija mu kivulu ekya Saaka ntumirako Segu yabambi nkwe nkutumidde pakati Saaka nga tunatera okuva wano kikyogamba abantu kyembagamba si kirala kubanga leero Uganda ejja kuzaana ku lwabazira ekintu ekirungi ennyo naye ate nange bwe ngenza okutunula mirimu gyange n'engitinkuula bonzija mu bazira ate oba okoze ensobi nnene kati nze yadde sijja buziddwa ku lwa 9 naye nga 11 ye Sande mujje nange munjaguze ate nange ngenda bajaguze kubona mmwe muli bazira bange nga bwe naye nkwagala Uganda nga student Uganda yasooka okutwagala nange bwe mba ngamba nti ndi muzira temwe mwanfuula omuzira nammwe muli bazira mujje tujaguze olunaku lwaffe mbasaba nga mbegayirira mwangamba nga niye twagala tukujaguze singa olikola ekintu tugenda kukuwagira ku muli guno omunswaza mugenda kubeerako ekintu ekizibu ennyo mu ggwanga wano naye ate sibatiisatiisa wabula mbegayirira mujje nga 11 Juni miliyoni 1 nedda miliyoni 2 yemmeza mitwalo 10 ye muntu omu mitwalo 5 ye muyizi saa 8 nga tuggulawo kigenda kuba kijjobi nja kuyimba yes kuba kuyimba nkumanyi bulungi ate nga nja kuconductinga kwaya muli amaloboozi mutegeere nti master w'amaloboozi mu Uganda akyali mulamu bw'oba okyali mulamu basobola okukuwa ebintu bingi bw'oba ofudde tewakiyinza kukuyamba n'olwekyo kyemunankolera ndi mulamu ekyo kyensiimye mukama b'omukisa. Baali bakuwadde omudaali gw'abazira? Tebannagumpa
niye nja kufuna gwengula samwe ngula omudaali gwange mpita omuntu agwe nyambazi saaka tebakuwanga mudaali wabula kati nze kankole bwinti olwaliro kale tebagenda kukuwa kuba bebajuwa baba babategeezezza naye omwaka ogujja 2024 batakuwa mudaali nange nja gula ogugwange ngukuwe nabanja ngoguleese ate kati tugambe kubanga saaka enyimba ezaagaza uganda kubanga baweebwa emidaali baba ba national heroes nga bakoleredde eggwanga kati akayimba ako nkwagala uganda kwe kwava n'abantu abayimba akayimba uganda esinga bulaaya neba ngombo naye nga tegisinga wabula nature mu nature egisinga kati mu birala etusinga naye ova ku muntu alemeddeko nti uganda esinga bulaaya ate ensi yonna nekikkiriza nga gwe wakiyi olaba nabo baveeyo ne bajja wano nga bawulira nti bali mirembe gyokka kaakati n'omwana musajja n'ayiyo ennyimba ezitenda obwakabaka bwaffe omudaali ogwo ate jeno eritu mwine yali awandiika nga biri midaali kati yafa kati naye agiriko simumanyi saa naye bagukuwe oba wekitiibwa Dombo oba ani Dombo Emmanuel Dombo naye mpulira akakiiko kakaliko ak'emidaali naye gwakiri oba abakatuliki banampa ogwakiri ogw'ekereziya mugambala ogwo kuba kati ate ebikopo olina ebikopo byowangudde awaddekati mama fiina eyamuwa ye mu bulamu yamuwa n'alinnya ennyonyi ne bukedde n'amwongera tuyinza olimba kyokka bukedde baana sooka osabulemu awo olimba lwa bukedde era nze muwandiisi w'ennyimba za bukedde buli kituukawo sisobola butawandikira bukedde dewasooka otuyiza lwala lwa myaka emeka lwala myaka 2 nenjeno lwa myaka 25 n'otuuma bukedde nantameggwa kati tulinda myaka 3 era nja kuba nkyasobola bulungi sooka oligendayo omwaka guno tuli ku myaka 29 bukedde yatandika 94 olupapula lwetwogerako kuba tv kituufu radio mwana tv muzzukulu kituufu kuba tv ekyasembyeyo kakati bukedde emyaka 29 okuva 94 mpaka kati si myaka 29 next year myaka 3 August sooka tukulira omukulu ono de yatuyiza kyokka bukedde nyonyola bulungi kituufu njagadde omanyi bagamba nti okuliraana omukulu ataddiza oliraana empagi nekukuba empumbu wakiri nyenanga okwogera ebigambo ebiwoomerera nengeresa nenkola ntya nenva nga sigabye kantu konna kikiragira nti nange abagenda okunsiima nyinza okubawuddisa ne sibasiima kakati ayagala etiketi kuba essimu eno wammanga 041 337 871 0414 337 871 kati bwokuba omukulu ono yasalawo yenanyini kivulo ekiri ku Serena ku Sande nga 11 kituufu nga 11 olugendo lw'Saaka Paul emyaka 33 abaana bona agenda kubeerayo bazze nga ayimbira ennyimba n'azibayiiza era nananje go Rema Namakula Stella Kayaga yasinga okusi Stella Kayaga kituufu n'abayimbi ate nno abalalira b'omanyi 041 337 871 agala tiketi kati nga bwetugenda mu maaso watugambye oluyimba lwa bukedde oluyiiya myaka 9 giringa ng'ejjajjo mwana giringa ejjajjo era ndabye obwana bu Facebook nga bwa bwana buto kati bw'obasanga bakazi beegolodde bulungi nnyo si bwana buto n'akamu halo wayiseemu dda nno manya gwani kale sebo nawe bale saakabuuzo essebo nange ensanyusa essebo kuulya wabale kuba simu kati ekibuuzo sebo eggwanga ndiweereza namwe bale kusiima Paulo Saaka ajaguza emyaka emeka ku Sande ngenda kujaguza myaka emeka egy'okuyiya ennyimba mukulu myaka emeka Saaka jakuza ku Sande TV n'akamala jogera mubuulize ekyo mubuuzeemu ekirala oba nkyuseemu wangisebo mu nnyimba zenjiyiza luyimba ki olusinga okukunyumira bw'oba okubya essimu TV gijjeeko oba gyamu eddoboozi tusobola okubakati essanyu afunye lingi navaako halo waliwo omulala
essanyu limususseeko ewanyi ssebo gwani osinziddewo tukuwulira ssebo kakati omuntu esimu bweyitamu asooka n'asanyuka halo nazo zirwana nnyo kituufu halo kati oyo ayiseemu bulungi ate wangi gwani twisi nakalembe waawo nyabo nsanyusa okukuwulira enyabo kakati kisebo nga bakuba essimu bwe bagenda mu maaso halo 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 amanya maama gwani nalumansi mariyamu obeerawa w'obulenzi nyabo nsanyusa okukuwulira kakati ekibuuzo mpaayo oluyimba lumu ku nnyimba zenali zempandiise mpaayo lumu kyekyo omaze nyabo kyabo kati tiketi ogiwangudde nyabo essaawa yonna wano kubukedde nange onondabako gwowagira ennyo gwoyagala ennyo nyabo kale maama kati tiketi kati saaka ogimuwa giweemu omuntu oba tubitola oba nyabo egabire omuntu ndowooza oba kyaliko anti agambye tamanya amagulu asobola okusindika omuntu yenna omukiikira najja nendaga muntu ye ndowooza kyekituufu ye anaagigabira omuntu osobola ogiwa muwalawo najja nayo kati naye maama bw'onooba tosobole kutonda tiketi eyo ng'obuliddwa omuntu ayinza ogasiina muntu gwegenda kutuma ate nga tetwagala esigale wano gambye akamazi bwagenza ate obugenzi akitukoze naye kati for transparency's sake yanamanya tena kyekikolera saaka wangisebo mu nnyimba zino zoyimbye zonna luyimba kiri owulira naawe noga nti zoyiza zokoze eki nti luno lwakuba target kati ennyimba zonna zikoze nnyo ate zonna nzaganya naye kati oluyimba mu nsi eno nkozemu ki olw'okuba luli mu nnyimba ezasooka ate ne lusambirawo akaggi ate nga nali nkyali muyizi olwo oluyimba ndutendereza naye nti lwali luyimba lw'amaanyi nalukola nga sigenderedde nga nekyendubira ennyo sikyendika ennyo naye nga nali ndowooza ku bukulu bwa message nali bomubutegeera bulungi naye saalowooza ti lunaatuuka gye lwatuuka lunalowoozebwako nga bwe lwalowoozebwako vice president obudobo n'alwagala ensi yonna nelukozesa ngaeŋŋombo dr samson kisekka kakati olwo oluyimba kyenva nduteeka mu kiti kyalwo nti eyo mouthpiece luyimba lw'amaanyi Kisekka mujjukira awo mulemirembe ng'abanga ku TV ne Radio Uganda n'ayogera n'aseka sempape n'omusanga ali awo atudde obudde butambula naye alinda bwalituka okufa ng'afa yayogera ng'abalaata wafunamu ki kyenafunamu nkiraba lwaleero nti olwaleero luno lumbalirwa ku mukululo gwange nti nakola ekintu kirungi ebintu ebimu bakubeerawo ekintu n'okirya ku ssaawa eyo ebintu ebimu obanga yeeterekedde kati ndaba nti ku ssaawa eno ndufunamu waliwo yangambye nti emitalamali ya ssente bali ku ddembe gye wayiza ennyimba ezo naye wasomangayo nga bakusomesa bwerere olwa talenti nange nali nsomero eyo nga kafiizi nali ndeeta katono ne banzikiriza okusoma nga tuvaawo ddala tulage ku baana waakiri bayiseeko bakatono babalabe ku baana ba Paul Saaka nga ne batayimba naye omuntu alabeko nti zino face zino babadde waawo kuba mulimu okumufaanana okwasuka omwana yamufaanana ono si baana bange abaana abo bange abaana abo bange kituufu obudde bwe butuweddeko bayimbamu abo balina amaloboozi noza banayimbira ku Serena bajja kuyimbira ku Serena sewo n'abalala bangi ani Flona
Bettina Rebecca Jingo bantu nga bakute ku Jingo banyine katolo bwama. Okay. Kakati tugenda kulekera ensonga za Palaso ngali mu practice leero ekivulu kye do kiriyo usanda ate tugende wa mukulu ono ate tugenda kulaba n'emboozi eza boda mu maaso. Ovugira wa? Sivuga boda akola mu network awa. Tukitambula biti. Mpola mpola. Boda bamanyiko ki? Boda mbamanyiko kimu kyokka. Batuvuga bulungi nnyo. Era obudde bw'ekiro bakutuusa fiti n'oba olagawa era bakutuusa. Webale. Kitambula sitede mwana. Mpola kati wali buzibu. Oli mugawe enjamu. Nze ndi gawe enjamu amajja nawo bimanya. Bitege. Zibampita maswangu kuba kuyita. Maswangu. Zibampita Rashidi. Kuva eri Bukesa. Ova Bukesa. Abanyi go bamanyi ngani? Abamu bamanyi ngani oli si boxer. Oli boxer. Yeah. Okole ngo oli boxer. Webale nnyo tukola nti bibiri. Kubamu awo. Kubamu jab ne utakola iti wali ngoteka mapakati wali gakubamu kawuku wayanti oba ofudde. Takachazanga mbizi ya tonde. Bona batule wano chengera nsanye mpiji makati. Egwe. Kati singa tukutwale bweruwa gwango sobiba mu luzungu. Nambi kola sina mulimu gwe sikola kupala. Jangu. Osobola kuziyimba. Byonna sina gwe sikola. Bitambula bitewo. Bwe bitewo yakuyiriba buyiribi. Ozise jangu muko jangu. Wow! Ogambye ki? Omalo kunyumamu. Obedda tuli mu kuyomba wano. Tuli mbadde waine musiramu ono. Muzibu ki? Oluzungu tumuyina mu wadde n'akamu. Musiramu wamalo bayina oluzungu bano. Awo tebalina luzungu. Tumuyina luzungu. Ate mwe aba taxi. Nawo temuluyina. Namwe tumuyina luzungu. Ate ffe twasoma ate twabasingako. Mbuba abasinga Ekingereza. Ekisoboka. Omukulu tamayiro. Soko nyala kuwa ku majja gano. Nyagala kuwa ku majja. Ku majja. Mpaku njagala. Nyalo isoko itemu abasabaze mu luzungu. Ne musiamu nayo itemu abasabaze mu luzungu. Wangi? Because mayembe kwenyola. Abo tegeza kimusiramu. Ndi awo Masaka nti Kamengo Butala Maria Buwama. Mu luzungu. Lwe lwandi oluzungu olwaffe
mu lwa taxi. Ayogere Kingereza mu ete customer kanza kwa kazi kamanyi Luzungu okayita otyawo. Okagamba nti owaye Masaka akamme kutala Maria mu Luzungu. Mu Luzungu akaba kandese. Tayina Musiramu. Mukange mu Luzungu. Muyite. Ita customer mu Luzungu. Customer you come. Where are you going? I want to take you. Amumuleke ogambye ki? When I find the customer, I first ask him, where are you going, madam? You have how much? Musiramu musajja ayina Kingereza. Omudde so kati muddamu mukange muna kuluzunga mukoka. Abantu batugenze mu Luwalabu nange mbangenda muteeka mu Luwalabu. Musira ngwe muteeka mu Luwalabu mbuli. Mbangenda mu Logat Arabia. Musiramu agenda ye mu Luwalabu kati ate buli customer abera wa Luwalabu. Buli customer abera wa Luwalabu. Awo nange mba mulidde wine kati ondya mu Luzungu. Nange mbangenda mulya mu Logat Arabia. Botegeeza kyawo. Logat Arabia kirimi olulimi Oluwalabu. Nti kati awo mbangeze. Kati bayite bagale Masaka bikibi babuulira bayite mu Luwalabu. Awo kiba kinnemye atawo. Musiramu tayinaawo atisatisana Luwalabu. Mugambe tayinaawo. Ono Luwalabu lukola eri Mawalabu. Lukola eri tayinaawo. Just tulina okukozesa Kiswahili n'Oluzungu. Kiswahili kyoyina Kiswahili namu kidogodogo. Kidogo. Ugamba otya? Unajua Kiswahili sana? Anajua kidogodogo. Kakati yinza okuba bawogerako nnyo. Musomanyi olufuna omusaabaze bwoti, omusaabaze olumufuna bwoti nga mutandikirawo omuntu mukwana nnyo. Si buli omu bwakwana, buli omu alina ekigendererwa ki. Kigendererwa ki lwaki okola oli mu booda? Ekigendererwa kyange kwekulaakulanya. Oli mu kwekulaakulanya? Ndi kwekulaakulanya sikwana bakazi. Bitambula bitya? Bitambula mpolampola tufunayo bwe tutyo. Mpolampola. Ofunye tofunye. Biki byekyasuza okufuna mu booda muno? Nyina gwe nafunako nanga Maswangu nze booda nagifunamu. Booda nafunamu omukyala mbu yamujja yali musaabaze n'atandikira awo n'amuwasa. Gisinze byefunyefunyemu. Funyemu okwezimbazimba, funyemu bu capital obutono. Ndi nakulubira kufunayo kapoloti. Kapoloti? Yeah. Akasendo kaja mu booda. Nakaje mu booda. Mutemwagala kuwasa. Okuwasa. Abakazi batusumbuwa nnyo. Anyumiza olutuuka. Olutuuka oluba lw'omukazi. Olukomawo leeti omukazi adda mu kuyomba. Mbwenzi. Kati asigadde obw'omu bansinga. Kuleeta n'omukazi. Mumuwe kalulumpulire! Nembeera bomu. Byanziza n'enfuleyo keefunye nembeerawo. Wangi? Ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Big Clara H Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga wona obupangisa. Wamaliriza sini eyokuna oba sini ey'omukaaga nga wandyagadde ofuna obukugu mu by'obujjanjabi weewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St. Francis Schools of Healthy Sciences. Tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso.